twasalawo nga tugoberera amateeka President ge yasomera gazze abuulira bannayuganda n'agayisiddwa mu minisitule y'ebyobulamu nti tewali kukuŋŋaanya abantu bangi nnyo. Kakati kino kitusalako emikolo emirala gye tubadde tuteekateekanga mu kuteekateeka omukolo guno gw'ameefuga nga mulimu okuwa emidaali, naye abantu minisitule yange egenze ekola ki? Egenze efuna abantu abasobodde okuteeka ettafaali ku nkulaakulana ya Uganda be tutannaba kubuulira, nabo tetunaba kubabuulira, naye tugenze tukola ki? Tugatta ku namba buli lwe tucelebrate nga tugatta ku namba okuba twatandika okucelebratinga in a scientific way. Obudde bwe bunaatuuka ng'oba oliawo Uganda emaze okusuuka kisenyiga omukambwe, tujja kubabuulira namba gye tulina eteekeddwa okuweebwa emidaali na modo ki gye tunaakozesa okukola ki? Okuwa emidaali. Naye nga kati namba tugyongerako bwongezi, kati ssaawa yakakati sisobola kugamba nti bantu bameka, kubanga mujjukire nti ne bwe twacelebratinga emikolo egiyise tubadde tucelebratingira mu State House Entebbe. Era naguno tugenda kola ki? Kugukuliza mu State House Entebbe nga omugenyi omukulu agenda kubeera President w'eggwanga, yagenda okubeera omugenyi omukulu. Tugenda kuyitayo abakungu ab'oku ntikko okuva mu ministries, departments ne agencies ez'enjawulo 30 gokka.